Mwaka 2023 tegubadde mwangu eri bannayuganda olw'ebyenfuna ebibadde ebizibu ddala era kugenza okuggwako nga bagwa simulanga bugolo. Abasuubuzi b'e Masaka nga bakulembeddwa Marafat Lutwama, omwogezi waabwe Beekokkola omusolo ogususse omuli ogwa revenue, n'ab'ekibuga omusolo gwe babasolooza ogususse ekiviiriddeko bizinesi zaabwe okugwa, nga n'abandi baabulidde ekibuga olw'okukaluba. Bw'ogatta URS zeetujjako ezitaliiko oba okoze oba tokoze, n'ogatta ne layisinsi abasajja gye batunuulira obutunuulizi eri maofiisi gaabwe gye batuulidde eyo ne bagereka bugeresa okusinza bizinensi yo nga bwefaanana. Ebitundu ebyayungibwa ku municipality ekyamazima tebifunye kukolebwako okutuumibwa site nga bwe kibeera, so nga ate emisolo mu bitundu eyo yonna bigenze bituuka ne kikosa abantu bonna. Ensonga endala ebobbeza bannamasaka omutwe mu 2023 ke katale aka Masaka Central Market gavumenti ke yasaasaanyizaako obutitimbe bw'ensimbi, kyokka abasuubuzi ne bakeebalama nga bagamba nti tekatuuka mu baguzi. Oweekitiibwa Lafayini Magezi, essente y'omusolo eggwaawo ebbiliyooni 21 ezazimba akatale kano okulaba nga kakalu bwe kati nga temuli yadde omuntu oba obukulembeze bw'ekibuga bwe tulina nga bwe butateeka nkola mu mateeka tetumanyi, naye abantu bonna akatale bakaddukamu temuli bantu. Frank Tumwebaze ssentebe w'akatale kano agamba nti embeera eno yava ku bakulembeze mu kibuga okubinika abasuubuzi omuliri gw'ensimbi, ate ne batakoma ku ekyo ne batondawo akatale akalala ak'omubuulo. Ekisookera ddala basooka ne bakagereka omusolo omunene. Obuyumba obwo nga bwe mulabye obukalu, obuyumba waliwo obw'emitwalo 15, obw'emitwalo 20, emidaala waliwo egy'emitwalo 5, waliwo egy'emitwalo 3. Abantu bonna mubalese ku makubo, buli kitu ekiri mu katale kyonna kiri ku kkubo kitundibwa. Teeberezaamu omusuubuzi n'okulya ku kizimbe ng'osasula milioni 12 naye ng'ekizimbe era tekirina toilet, ng'olina kuva wano otambule mayiro Namboosi nga ne toilet. Naye bw'ogenda mu Kimaanya wano ku ssomero ng'okirira ku supa, awo enzikiza eri awo era abamenyi b'amateeka bangi. Ssentebe wa division ya Nyendo Mukungwe Mike Mulindwa naku musana eky'emirimu egizingamye mu katale akitadde ku bakulembeze abamu ab'ekibuga bagamba nti bafuuka bakajiiko nattabula, anti mu kifo ky'okukunga abasuubuzi okuyingira akatale ate batondawo katale kalala. Naye obutakola bwako bulungi nyinza kubuteeka ku mmeeya wa kibuga Honorable Friends Namayanja, era yeetaaga okwanukula ebibuuzo ebingi kubanga boddira akatale akatandise okukola. Ekifo ky'okufunira abantu ebifo batereere bakole mu katale akazimbiddwa, ate n'obafulumya akatale n'obaako akatale k'oteekawo okumpimpi oba oli awo okutuukiriza ebigendererwa byo ebitonotono, n'ova ku kifaananyi ekigazi n'osiwa mu kako gye bayita n'asiwa mukange. Meya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja bw'atuukiriddwa ku nsonga y'okudibaga katale ategeezezza nti bagenda kutuuza olukiiko olw'amangu okulanga buli omu atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe olwo bannamasaka bafune empeereza ennungi. Tulina systems mwe tukola, division zirina obuvunaanyizibwa obuteekeddwa mu tteeka. Nange nga site meya nina obwange ne town clerk. Kakati ensonga ezo ndowooza zijja kujja mu meeting. Farida Nakayiza ne Bettina Mawanda, BBS Telefina.